Kadama TV tulina Kadama ayagala tunnyonnyola ku bukodyo obupya oba tunnyonnyola ku bukodyo ye bw'akozesa mu nnyumba y'Omuwarabu n'okubeera ng'atunnyonnyola ye ekyeyo kimutambulira kitya ku sayidi ye mu nnyumba. Nga bwe nabagamba ekikolera mu nnyumba yange kiyinza okuba nti kikikolera mu nnyumba yo, naye ate idea gye nkuwa oba Kadama gy'akuwa oyinza okwesanga nga kw'ogattiriza oba n'olaba ekintu ekyefaanaanyiriza n'osobola okutambulira awo. Katuwulire Kadama ono tulabe kikyatugamba. Kibaliko Mr. Kadama TV. Mr. Kadama TV nange Mukama akumukisa okusobola otuyamba ne tuba nga tulina tufuna obwogerero ne twewangana ku magezi. Mr. Kadama TV ndabyeko omuwala eyazimba olubuto. Mr. Kadama TV singa omuwala yenna omukyala ng'ofunye ekizibu n'ogenda mu ddwaliro, bw'osiwo n'akugamba toyogera na musawo, bw'otuuka buli ky'oba osookerako era omusawo omugambirewo ekituufu nti mukama wange ngambye nkugambe bwenti ne bwenti. Omusawo nga tannakola kirala kyonna amanya ki ekigenda mu maaso era amanya lwaki mukama wo akugambye bw'atyo. Mr. Kadama TV bano abantu bwe baba nga abantu bano waliwo ngeri gy'ogamba nti oba twekuumemu ku byokulya kale tube beegendereza. Omuntu singa aba nga takwagala ne bw'aba akulaga nti akwagala, nze bano abantu kye nabalabako tebatwagalangako lwakuba balimba Mr. Kadama TV. Ne bw'aseka atya ng'oyagala okumanya nti abantu abo tebakwagala okulangako akasobi kamu, bagenda kukulaga ensobi za bintu nga mutwalo era bagenda kukyusiza feesi ekulaga nti tetukulinaako kakwata, oli nkoko oba oli kiyenje. Luba olunaku lumu omanyi bagamba omusiru taba n'atondo. Nze kyova olaba sirina budde buseka nabo, sirina budde budda nabo mu mboozi, obwo sibulina Mr. Kadama TV kuba abantu bano si bangu. Ate ekikulu ekintu abantu tubeerawo nakulya. Omuntu singa akutega obutwa mu kyokulya aba alina okufuna, wankubadde twegendereza. Tube beegendereza naye mu byokulya bajja kutta nnyo abaana olw'ensonga nti teri muntu atalya. Era kiringa omuntu ng'akuteeza emirundi nga takulaba n'akuteegera emmanju gy'ogenda okufuuyisa oba okweyamba abajja kukwasa, kuba omuntu wajjaddeeko alya era agenda mu ddoozi. Ebintu ebyo tetulina bwe tubyewala kuba kitukakatako okubikola. Mr. Kadama TV abantu bano abamu tebakkiriza bakadaama kulya n'abaana baabwe era tebakkiriza Kadama awe mwana kyakulya. Naye njagala mbabbireko buli kofunanga akokulya bw'aba alina omwana kamuwe oba akamusesemya oba akola ki. Abaana bano baagala nnyo ebyokulya, gwe muteege ng'eri obajja omulage nti omwana omuwe ekyokulya yadde akugaana bulijjo, omulage nti omwana omuwa ku kyokulya ky'owulidde oba ayomba n'akola ky'omugamba omwana abadde akyagala, omutima gwe gumuwe okutya nti singa naawe omuntu ono obutwa omwana wange alya, gwe kimulage nti buli kendyako nkamuwa. Ne bw'aba okola n'akola ki gwe mulage nti buli kendyako nkawa omwana wo. Lw'onoolaba akutangidde ku kyokulya kyakuwadde ng'akwesibyeko, ojja kumanya nti ayina kyakuteereddemu ebiseera ebisinga. Naye nga buli kakulya kawa omwana we, buli kooliddewo kamuwe, ne bw'akugaana gwe okwagala okumukwasa. Munsonyi okwogera kino, nze dda nalina omwami wange munsonyi okwogera kino ng'omwami oyo tadda wakatakola ki ng'alina emize gy'akola, naye akakodyo ke namukola
nga bwendaba nga ntegeka bulungi engatto zange nenziteekaawo n'olugoye olulungi nenyambala nenekuba perfume bwe muwulira nga ajja ebigere bye yadde saameka ez'ekiro mpeeka akasawo nansanga nemwekanga ng'afuluma yasala ku budde yammanya nti omukazi ono ekitegeeza afuluma n'agenda era yambuuzanga obadde olaga ne lufuuka olutalo olw'amaanyi nemugamba mbadde sina gyendaga naye omutima ne gumugamba ayambadde akagatta akalungi aweesa akasawo yekube perfume abadde agenda yeesala yekka n'obudde bwe yali tadda yeesala yekka n'atandika okudda obudde obwetaagisa ng'obwami nga mukozi bukozi kakudyo katono bwe katyo kati naawe laga mukama wo baaba eri ajja oba omuwulira gwakokulya banga wakatagiisa eddobo katadde musawo obawa kakwasa omwana akusangirize ng'omuwa bwoti agamba ono omukozi namugana okuwa omwana naye awa omwana wange ebyokulya ajja kumanya nti wakuweera obutwa mubugabana na mwana olunaku lw'oliraba nga akwekengedde ng'omanya nti ayina kyatadde mu kyokulya kyo era ofube nnyo okumulaga nti getulya tukalya akaaba babiri ajja kutya twekengera ebintu bye bateekawo bamu firiji ku mwana tabirya bino ebyokutambula alina kanyweddeko mbw akakuwonya obutundutundu ojja kulya obutwa obulweki okuwooma temubulya kale bajja bututega naye ate twetangire ku 100 babulyeko 2 ekinaana kisigale twetange tulina engeri tweyambe naye nga bw'aba alina abaana awaka ne bwamugana ekyokulya gwe muwenga gwe mupimenga ng'ajja gwe muwaako okulya alabe nti kuba omwana tasobola kugaana kyakulya kyayagala abaana baba baagala abajja kirya ajja kumulaba ajja kwekengera agameha ono ajja kuwa omwana nga obutwa bwe naba muwadde bw'olaba nga asibidde omwana ewuwe akuwadde ebyokulya takukkiriza kubeera na mwana omutima gukukubira omanye nti ekyo kirimu obutwa bannange tulina obuzibu n'abantu bano era simanyi ekisooka ofiisi bw'okubira ofiisi ya Uganda ekubira abeeno ekyo nakyo kiri awo nendaba ne Kadaama gwe baakoze eki gwe baagemye nze Mr. Kadaama TV nontwala okuŋŋema nti omukaka bwe luba lutalo tulusiikuula bwe luba lutalo tulukola nze toyinza kuŋŋema nguŋŋema biki oba sijja kubeerawo ng'atoŋŋemye nzire e Uganda essente tezisinga bulamu bwange abantu abo bayina empiso ze bakuba abaana ez'okubawa amaanyi babakolerenga emirimu nze okuŋŋamba nti omukuba mpiso eyetaliimu nze sibikkiriza lwali lumu nali nsala ekyana enjala bannange abantu bano enjala baluma nnume era bwe nagenda ne bosi wange nendeeta nemulaga neirokata nagingulira nandaba nga nsala ezange abantu bano enjala baluma nnume n'akaana akato kale bwe yalaba nga nsala enjala nangamba noono mukola ki musale omwana nali musala ekyana ne kyenyenya neirokata nemuluma akasaayi ne kajja Mr. Kadaama TV nalaba olutalo olwotolabanga akaala obwala bakola olutalo kati ekyavaamu nze nagamba mukama wange munange amaaso malwadde nayagala nga naye musala enjala nemugamba amaaso malwadde kati lwali lumu ngantwala ngangulira galubindi bwe yangulira galubindi nga wenjiteekako bwenti ngaayagala mbu ngiteekeko nsala omwana enjala nga wenjiteekako bwenti mpulira bubi olaba bubi kale era eteekako ekitangali kyamaanyi nengamba eno galubindi ejja kunzita amaaso kati ekyava ng'era mulaga nti sikola ki
saagala kusala mwana njala. Nagamba lwaki tosala mwana njala? Dwaliro mu nga tugenze mu ddwaliro. N'agamba dokita bakole ki? Bampe galubindi. Nga mwana ino galubindi erabawo. N'agamba galubindi ya sente nnyingi biki. Ne tugenda. Ne ngamba dokita nze siraba. Ono n'amugamba namugulira galubindi. Dokita yayogera nange mu Luzungu n'aŋŋamba tokkirizanga okwambala galubindi nga tebakupimye maaso. Ono teyakimanya olw'ensonga tamanyi ekiruzungu. Ne ŋŋamba dokita nti nina obuzibu bwe nnafuna ensonga lwaki namugamba galubindi naye nze siina kikyamu. N'aŋŋamba nkitegedde. Era namulaga nti sijja musalanjalira, sijja kudda ku mwana we kumukola ki? Kumusalanjala. Kakati waliwo ebintu bye tulina okwebereramu. Twagala okukola, twagala ssente, naye tulina ebintu bye tulina okwebereramu nga ffe. Tokkiriza kukuba mpiso, bajja kukuba empiso. Kontrakiti yeggwekodde Uganda ofe. Bakuba empiso ezikuwa amaanyi n'okola ng'ensolo. Ebyo byonna ebintu. Ne Mr. Kadama TV tulaba ebintu bingi mu nsi eno. Tulaba ebintu bingi. Era Mukama yajja otuyamba yekka. Bw'ova eno nodda e Uganda, kyetaagisa n'ogenda mu ddwaliro ne bakkebera buli kamu ne bakuggyako omusaayi. Bamanyi okuwa obutwa. Basobola okuwa obutwa n'omala omwezi omulamba n'okutuka. Naye singa ogenda e Uganda n'ogenda mu ddwaliro ku kasente ke tuba nako okuba tujje n'okutoba, bwe tuddanga e Uganda twekebere.